nti bannabyabufuzi bano abaana abato bayina politics waabwe wa kito wa kikyayi nti basobola okusiiga omutwe bayina obukakafu bw'ekigambo kye boogera ebintu byonna twetaaga proof yakyo oveeyo kule statement nga ojja kusobola ogiweera obujulizi naye ebyo ebiboozibozi gundi kubanga gundi yayomba ne gundi tayagala gundi yakoze kino era nkubiriza bannayuganda mugenderere nnyo social media kubanga social media eno ejje abantu bangi ku mulamwa ne tusuubira nti byeyogera oba byeweereza bye bituufu kumba abantu basigiramu obukyayi bwabwe abantu boonoona abantu amannya abantu bakozesa abantu ebitali bituufu olwa social media so bannayuganda mugenderere nnyo ebyogerwa naye omuntu oyo ali ku mazima ge asigala nga wa mazima nze Mpuuga siri muwagizi wa Mpuuga siina nnyo kyenyinza mu blamingako kubanga bw'otunuulira olwaleero nga sayidi gy'obadde otambulirako nga tezimba oba wadde mbojjita n'okivaamu n'ogamba nze njovuddemu wakati bwe nkompayaringa ebigambo bya Mpuuga byayogera oba byafulumya ebimuva mu kamwa n'otunuulira n'omukulembeze wa Nuupu byayogera olaba nga tebiyinza kukwatagana ono ayogera bya kito n'ayogera bya kikulu so mu mbeera bw'etyo oba bali mu katemba waabwe ate nga basasulwa ssente ya gavumenti oba njagala obategeeza bannayuganda nti Uganda tetulina opposition kyemulina okumanya bannayuganda mwenna njagala muzuukuke nti tetulina ogamba otya nti tulina opposition mulwanyisa kujjako gavumenti mukola nnyo gavumenti eveeko ate nga gavumenti yebasasula kati okakasa otya nti ejja eneekusasula so bannayuganda mbakakasa mwegendereze Uganda tetulina opposition wabula batuzanyira buzanyizi ku mitwe bo ne babeera eyo nga balya ssente zaabwe kira mu ggwanga nti twafunye okusoomoozebwa ekyokera ddala nasanyuse nnyo ku mulundi guno nti parliament ya Uganda ebiseera ebisinga ekola ebintu nga situkkaanya nayo naye ku mulundi guno kye yakoze ekyokuleka kotimaaso okusigala nga ewozesa abantu ababeera ba civilian naye nga beekulu beesa n'ebintu ebyamagye oba ebyabakuumaddembe nabadde musanyufu nnyo kubanga ekintu ekyo nakyogerako emabegako naye mbategeeza naye mbagamba institution ey'amagye eyina enkola eyayo nga yanjawulo ng'omuntu wa bulijjo tewali nsonga lwaki weesosonkereza oba weefaanaanyiriza ekyo kyotali nobisi n'okwata emmundu n'ogenda n'otta abantu n'okwata ebyambalo by'abasirikale n'obyambala oyina kuvunaanibwa mu kkooti y'amagye kubanga byoyambadde bifaanagana ki ebyamagye era nga ne ku ludda olwo njagala gavumenti ewere okuleeta engoye enkadde wano ezeefaanaanyiriza ku z'abasirikale kubanga tuziraba mu wino gye ziri abantu bazambala kizibu nnyo omuntu wa bulijjo ono okwawula ddala nti luno olugoye yaluguzemu owino oba ono musirikale kubanga ebiseera ebisinga engoye ezo zifaanagana kati ffe bwe kiba nga kiteereddwako tteeka nti omuntu wa bulijjo tokkirizibwa kukyambala kijja tukolera bulungi nnyo kati abantu muganda nge mbalabula mubeere beegendereza nnyo ebintu ebifaanagana ebyamagye mubigobere wala mubyejjeeko temwesembereza kubanga lyetteeka era nze mbategeeza ku mulundi guli nabagamba nti etteeka lirina okusigalawo era nabadde musanyufu nti etteeka lyasigaddewo ne balongoosaamu obutasaanidde naye ate nafunye okusoomoozebwa ababaka aba paaliyamenti ffe tubasindika kuteesa nsonga kuziggusa politics asaana ave mu nsonga ezimu ez'amateeka ez'eggwanga kakati gwe wagenda kuteeseza abantu kati bw'onoddayo era obasaba akalulu nti bakuwe wanaabeerawo kyotakkiriziganyaza nakyo ng'ofuluma so tutunuulira nga abantu abo balina ekibabulamu ku ludda olwo njagala okubategeeza nti waliwo okusoomoozebwa ebibiina ebitegekeddwa oba ebiriwo oba ebikyajja tebiina mulamwa gujjako Pulezidenti Museveni okujjako nti tuli mu katemba era nze nkubiriza bannayuganda kati nga ffe abali mu kibiina ekirwanyisa obutasoma n'obutamanya ate nga tuli banna NRM kubanga njagala okutegeeza eggwanga nti NRM patti eyimiridde ku bantu bano be bayita abataasoma be bantu ba bulijjo be balonzi
ku mulundi guno kwe tugenda mu kisaawe singa mwami Museveni chairman wa party anaaba akkiriza okukola naffe n'alabirira ofiisi yaffe oba ekitebe kyaffe bwe tumala omuyisaawo President Museveni tugenda mumukolera ekisanja ekijja ekya 2026 bwe tumala omuyisaawo tusabe paalamenti ya ggwanga ya Uganda ekole enteekateeka eziwummuza President Museveni mu mirembe ffe nnyini ffe tugenda omwewummuliza fe abalwanyisa obutasoma n'obutamanya naye nga si wakusindiikiriza musimanya opposition yamusindise simanya bateesa kumuggyako bateesa kwekalakaasa obuyinza buli mu ffe abalonzi ate nga ffe ennamba esinga obunene bwe tumala omuyisaawo 2026 paalamenti tugigambe ekole etteeka eriwummuza President Museveni ng'afuna ebyetaago byonna nga bwe byetaaga era mu paalamenti eyo mu pate mwe tugenda okulondera ani gwe tusobola okuzaawo mu kifo kya President Museveni singa tubanga tumuwummuza mirembe kubanga Uganda twetaaga kusindikiza mukulembeze President Museveni tukyamwetaaga abeere wali nga senior consultant bannabyabufuzi omuntu gwe basobola okwebuuzaako ensonga bwejja bweti njikwata ntya ensonga bweweta bweti njirindira wa President Museveni byonna abimanyi so tumwetaaga tumuwummuze abeere senior consultant then wabeerewo okulonda omukulembeze omulala mu kiseera wakati awo ttaamu ng'etambula gwe tunaakubaganyako ebirowoozo ntya tutambule ne gundi oba tutambule gundi tulonde gundi ekyo kye tugenda okusaba mu kisanja ekiddako ekya 2026